kati nze tewali bankwana kuba nina eyankwana obagambirawo I don't cheat. I don't cheat. You don't cheat? I don't cheat. You're lying. I'm not. That's why tumaze emyaka esatu. There is that trust. Kanti ndi mudongo like tugenda mu bivulu bichi. There is that trust. Mu bivulu bakwana. Era nga omwana omuwala tobulwako bakulaba. Lani wani ayagala ebyononese. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Esimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Okay, kale nkwaniriza nnyo ku mukutu CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongera okwaniriza ku yonna gy'otulabira webale nnyo okubabalako ate n'okulaba nga ate bwe tuba tukoze shows ennungi zino osharingirako munno. Njagala okubaza abantu bange ab'e London, abantu bange ab'e London awo tubaneekansube muli bulungi, East London, South London waliyo mamanga Adija, Jose Jobs Link, East London awo, waliwo Aunt Hope, waliwo Uncle Danny, waliwo Richmond, awo Kampala Street, Old Kampala awo. Mwena muli bulungi ekintu kansubira ekitambulira ddala malidadi sana. Happy birthday Jaffa promoter kutumiddeko nnyo mwezi guno nawe birthday yo November babies mwenna abe Canada mbatumiddeko nnyo mwenna. Aunt Hope kansubire naawe oli bulungi awo Canada ansubire bulamu butambulira ddala bulungi nnyo mwami mugambe mutumidde. February ali mu kubajja African Decent Summit Jisembede Canada this year December mulime February all cutters of Africa Decent Summit. Aunt Hope yabikoze bulungi nnyo. Marus Bridal Center yatekamu ensimbi okulanga ate programs zino zikunyumira. Ko Gase Africa One Tours and Travel abiri mu 2 December tugenda Egypt. Kitegedde tuddayo Misiri. Saagala otambula naffe jangu otambule naffe. Kyekibeerera kirunyo kimidala. Onakolayo ku show ninako omukyala nange mbadde nabamulabire naye nga nange neegomba omulabako naye nga ate celebrity w'amaanyi ddala azanya ebina Uganda azanya film ayinayo ne show ye gyateeseteese si bwe kiri buuza kuba tulaba nga sinaababuuza nsonyisa okusinkana. Amin. ALLANCRUZ. Webale tuweereza omanyi wadde tuli ba celebrity naye naffe show zino tuziraba ne twongera okuyiga ensengeri gyetambula. Abatulaba muli mutya mugamba mutya muli bulungi naffe tuli bulungi. Mwebale okutulaba, mwebale kuwagira ALLANCRUZ, mwebale kusubscribinga, mwebale kuwagira bannayuganda bonna. Twesiimye nnyo tweyanze. Nawe na YouTube channel? Ano? Yeah, actually nina YouTube channel naye nga it is not my personal YouTube channel. Naye YouTube channel yo kwenteka waka wange. Yani? Lucham's Films. Lucham's Films Yeah. Kwoteka waka wo? Kwenteka waka wange. Okola ki? Ndi muzannyi wa filimu. Kyokola? Nina n'ebirala byenkola naye mainly ndi actress. Bw'oba toli mu acting okola ki? I'm a CEO of V Hampers. CEO? Yeah. Otyo? V Hampers. Oh, njabyagala bino bimanya. V Hampers tukola ebirabo bino ebya ssente omwe kati tukola bigenda na mulembe. Tukola ebirabo bino ebya ssente tukola ebimuli kati bano bangenda surprisinga muntu byonna kyoyagala tukikolera. V Hampers tukola ebirabo bino bangenda Kwanjula tugenda kunona mukyala waffe ako bakayito bakati ako naye kabuka mukyala bakyecho abaganda b'omwami kye baleeta nga banona omukyala ebintu ebyo V Hampers byonna ebikola byonna mwe mubikola
nga muli b'amaanyi viyampers kigwayo kitya Vanessa Hampers. Just it is me. Just nayagala kukisalako ebere company name. Wow. Yeah. How are you, Vanessa? I'm very grateful. Wala mbadde sikulabangako naye nkulabyeko essanyu limbuganye. Amina tukyebaliza Mukama. Nze nasooka kulaba na Farida. Ne ngamba ne bannange wa Farida nakazi bwasobola okunsinkanya ku Vanessa. Kati nakankubuulire nze muntu omwangu ennyo okusisinkana. Nsonga ndi down to earth, ate ndi so friendly. Teweeraga? No. Omuntu okugamba nti yeeraga kiva ku muntu nga takumiitingangako. Era si kirungi kujajinga muntu nga tomumiitingangako. Ekyo kituufu by the way nga bw'okyogedde. Yeah. Omuntu nga tomumiitingangako si kirungi mujajinga. Mumiitinge mwogere olabe engeri gye yeeyisa olyoka omujajinga. Ennyo eri ekikagwani? Nze Kayiira. Kayiira ababedde ki? Ndi mwana wa Mbogo. Ni mukyala Muganda. Nze abasinga bamanyi mbeeteekamu. Mbuno lwaki? Oba baloza siri Muganda. Mbu lwaki? Bangi abasinga bakiŋŋamba. Waliwo n'abangeya mu lulimi olulala naye nga bamanyi oba siri Muganda. Bannaffe abo tebeeyisa bulungi. Ennimi ezo tuzitegeera naye nga tuli Baganda. Obawulira? Kale lwakuba nti nze nakula na balaalo. So ennimi ezo nzitegeera bulungi. Olunyankole olumanyi? Yeah. N'okuloogera? Manyimu kale okuloogera naye nduwulira. Olunyarwanda nduwulira, Olukiga nduwulira, zonna. Kati bano bagamba mbu nno eno mu Baganda weesibayo bwesimba oli weeri. Ndi weeri naye mikwano. N'ennyindo ekiraga mukwano nze ndi mukyala Muganda. Ennyindo ekola etya? Eraga Obuganda. Ennyindo y'Abaganda ebeera etya? Beera nnene bweti. Ale, Vanessa show ya lero ojja kunzisa enseko. Era kituufu n'osanyuka. Olina akalowoozi katonotono. Ate eddene ndyagaza kyokka ng'abantu. Wangi? Eddene siryagala lyeri lyenzagala. Ani atya oyo? Ani? Ani? Oyo akukuuma. Bangi abankuuma. Sibamalaayo kati kisi. Omwami kale. Mulungi. Oyina omwami? Wow. Mulungi talina buzibu. Naye akyala ddi? Tugenda ssooka kweyanjula ku show ensi etumanyi. Wangi? Ku show kwennyini. Ensi yeesooka otumanyi. Mugenda kweyanjulira ku show? Gwe mwakiteeseteese? Ye lwaki mbi bagamba Alan tonsokoola. Tonsokooza byama byange. Naye nga soon. Ne kati kambuze Vanessa. Show yaffe eyo yaddi mpozi? Show eriyo nga 6 January ye show eggulawo omwaka. Nga 6 January? Bat Valley? No. Eri ku La Bonita. Theatre La Bonita? Theatre La Bonita, Vanessa, Kayiira. Abakubyeko show eggulawo omwaka. Nga celebrating 5 years in the industry. 5 years? In the industry. Vanessa awerekeddwako abantu bangi nga n'omwami gwatudde naye wano tabuzeewo. Nange mmwe nnyini ngenda kubaayo. Awerekeddwako asitudde ebikonge Bahajja Haruna Mubiru, ba Papa Misa Kisemakula, ba Rebecca Jingo, ba Sophie Gombia. Ebyo ebikonge kwegamba be bantu abamubirivingiramu nti Vanessa wateekera show ku La Bonita nti kyasobola kukola. Birthday yo yaddi? Birthday yange nze muntu ali special nina birthday 2 mu mwaka. Lwaki? Ensonga eyo kale nali anti kati nze nakula ne jjajja. Ne jjajja? Nabeeranga ne jjajja nga tucelebratinga date ndala. Ate we nadda ne mami nga tucelebratinga ndala. So nisagala kubaawula cause they are all my souls. Lwaki wakula ne jjajja? Kubanga yeyo mukyala eyankuza. Jjajja? Jjajja. Kitegeeza jjajja ye yasooka okubirivingiramu? Yes. Nti osobola okubeerawo ku nsi? Jjajja ne mama wange ambirivingiramu naye nga omanyi nti omuntu embeera egaana. So neŋŋenda kuba nabeera ne jjajja nga ndi muto nnyo. Natandika okubeera ne jjajja nga ndi muto nnyo. Kati bwe nakula ne mala P7 nenzija ntandika okubeera. P7 wagimala ddi? Wagimala yeddi. Omwaka nga sigujjukira naye nga 2012. 2012? 2012. Yeah. Okay.
So kitegeeza okusoma osomyeko. Nasomako nga sinyoomebwa. Wangi? Nasomako. N'okuma mu class ki? Nasoma paka senior 4. Hey! Yeah. Wow. Nalina kweyongerayo mu senior 6 naye nze yagaana. Naye ng'ebintu wali obitegeera bulungi kusomera? Ennyo, nali mugezi nnyo. Nze classes ezimu mu primary nazibuuka lwa bugezi. Nze bambuusa from baby class to P2. Ng'oli mugezi? Yeah. Era nze nasoma primary yonna nga si yonna, nasoma from baby class to P6 nga sisasudde wadde school fees kusomera. Yeah. Kati mu secondary awo oyingira secondary awo abaana ba secondary balina olwali kati bakuba olwali. Munnange mama wange obusobozi bwe yalina yasobola okunteeka mu ssomero nga lya private. Omanyi private schools abaana buli omu amindinga business ye n'ekyamuleta. Siri kuvumirira mu masomero ga government naye amasomero ago masukkulu mukko. Essomero lye lya private nga ddungi nnyo abaana tebalina buzibu nange. Ekitegeeza wabeerayo bulungi. Nnyo. Teri yakuyimba. Bambi nze ndi muntu ali friendly nnyo. Wasomera ku ssomero ki? Balita Romasa College Mukono. Romasa? Yeah. Wamma nkulaye nga munyumya nnyo ne mama Nakitende. Wamulabako? Mama Nakitende nasoma naye nensoma ne sister we. Wasoma nabo? Nyaba obbi abo ba oji. Mu class yemu? No. Bo bali class above than me. Bali bakulu nnyo. Yeah. Bali ku class ndala. Naye ng'omujjukira bulungi. Yisha. Enzo okwerabira ojiwo. Wa obbi. Atoyinza. Owezo ziba mpisa mbi. Ziba mpisa mbi. Bana tuli wa ne Vanessa, tuli wa tunyumyanyumyamu kaboozi. Naye abaana b'okuluma banga akulumasa wali efunjo. Bannange. Weeriri tetulyegaana, just freedom nyingi ate abaana bagezi. Ab'okulumasa? Olimba naawe nedda. Abaana b'okulumasa bagezi nnyo. Nnyo. Simanyi lwaki essomero eryo tebali. Naye walina effujjo? Wakubanga kadanke? Ennyo. Nga naye bakunyiga omunyigo? Vanessa bino bya mazima tebiriimu kulimba. Bya mazima nze sirimba. Abantukirira ababeera nange bamanyi sitera kulimba. Tebakunyigako munyigo paka mu nnyingo? Tebanyiga. Squeeze? Kubanga ebintu ebyo nali sibyagala. Nze actually nali neeyisa nnyo ng'omulenzi. Njaganya ebintu by'okweyisa ng'omulenzi. Tomboy? Kubanga abalenzi gye mikwano gyange. Abalenzi ye muntu akuwa vibe n'owulira nga yes. Than omuwala agenda kuzza mu lugambo ate gundi wamulabe ne gundi. Ate gundi yakoze what? Sina nnyo mikwano miwala. Togirina? Bennina beebo. Tebaya na 10. Wow. Bane omuntu yali anywa okulaba ku ssomero. Oli okutulawo okusula katanda ka wansi ka waggulu ka wakati. Kwanze nsula waggulu nga kimu kiraba. Naganya dekaye waggulu. Lwaki? Cause fe twalinanga double deckers si buno bwa basatu nti ate they are just double deckers wansi ne waggulu. Nga mwasulanga ba corporate? Yasomero ddungi nnyo. Teweegomba kubako prefect? No, actually from primary. Nze nga ne waba class monitor sibwagala. Cause sagala politics. Politics is a dirty game. Sagala nnyo politics. Balinga babinkaka ababinsibako olina qualities ezisobola okukola kino naye nga nze Vanessa. Nga saagala. Nga toyagala. Njaga nnyo beera free. Kale njaganya ebintu by'emirembe nga okwatagana na buli muntu. Yes, nga buli muntu okwatagana naye. Then okubeera awo oli akulinako grudge, oli mwayombye. Saka nnyo yomba na muntu. So nze njaganya emirembe. Kanaye kusomero bakubanga emigo? Mama! Nga tugenda kwegoba ekisaawe kiramba. Tuba nakolanga nnyo empisa nze ntya kibooko. Kozi nakula tebankuba. Otya kibooko? Nnyo. Nze ntya kibooko. Kaluba oluyerawo galulira oluyi, ebyange naye biba bikomyawo. Toyiddamu kundaba. Kuba ogenda kumbuya ekinkubya kiki. So kati kibooko ezo.
ina nnyo madamu yagalanga nnyo okunkuba lwakuba yafaana okufa mukama mwomwezi emirembe. Yali wa subject ki? Wa geography. Paper 1, paper 2? Paper 2. Nayagala nnyo okuba madamu oyo naye nga ssomero lyonna limutya. Pepa ye wajjanga oli below 80 tonyumya. Nange. Wali mugezi. Ne oba afunye 79 waliwo ebimu ebirema. Waliwo ebirema nga byaganye not because tewasomye naye nga bigana. Sinyafu wafuna meka? Second grade. Second grade? Wasoma era wasoma bulungi nnyo. Yeah, of course. Nalina okugyayo sente za mama. Eseka ntadde mu ssomero ddungi ekyokubiri sirya mmere mbi. Kati nga nakisisoma bulungi. Tolya mmere mbi? Okay, kale sikyogedde bubi naye nga sirya mmere ya ssomero. Olya kantini. Muceere, kanyama. No, by the way nze siri nnyo muntu wa miceere simanya nnyama nkoko. Nze ntegeranya ettooke, entula n'ebinyeebwa. Ndi vegetarian. Otegeranya ki? Ettooke, entula n'ebinyeebwa. Omanyi ofumba? Ebimu. Enfumba ebimu. Okunyiga? Kati emmere okunyigako sikusobola. Kale bwebe mmere ng'abantu just two people I can try naye era birima sibisobola bulungi naye manya ofumba. Kati no musekendo tewafuna abaana manyi musekendo abo abaana bayimba bajerega bakola bitya? Nze muntu eyakolerwa birthday ekyasinza okujjukirwa ku ssomero nga sitaddemu wadde ebibiri. Birthday yali yamanyi bwetyo. Ila nti abaana 3,000. 3,000? Tewali atalya ku keeki kababa basomesa. Ani yagikolera? Baana bennyini. Why? I don't know, it's just love. Just love. Omuntu ne yeewaayo ngaana tusonde buli class ne basonda. Ne basaba permission. Ne bagenda ebweru ne bashoppinga. Keeki bagikolera ku ssomero wennyini. Ne bagibaking. So ne bakola cake, they were like 2. Kyekikunyiiza? Ekinyiiza. N'otulaawo ng'olya kisobola okukunyiiza n'okaaba? Nenkaaba? Nkaabira ddala kwanza ndi emotional nnyo ate nina ekyejo. Nze n'akantu akati ne kanyiiza. Kale simanyi oba ng'ambe ntya. Wali ofuneko heartbreak? Eyaki ey'omukwano? Sigifunangako era sagala gifuna kozi simanyi weebeera. Ofunangako heartbreak? Tebakumenyangako omutima? No. Gwali omenyeeko omuntu omutima? I don't know. Nza okuba nga gyali eyo musajja wattu naye nga nze simanyi. Nga wamumenya omutima? Naye bw'aba gyali ave yaŋŋambe nja kwetonda. Kozi sagala nnyo omuntu kuba nga yannyiigira, sagala nnyo obusungu. Katonda takkiriza busungu. Kati singa omuntu kati gwomunava eri nakwana biki byogamba nti I don't like such guys abasajja bwe batyo? Kati anti nze tewali bankwana kuba nina eyankwana edda. Obagambirawo? I don't cheat. I don't cheat. You don't cheat? I don't cheat. You're lying. I'm not. That's why tumaze emyaka 3. There is that trust. Kanti ndi mudongo like tugenda mu bivulu biki. There is that trust. Mu bivulu bakwana. Era nga omwana omuwala tobulwako bakulaba. Lani wanna ayagala ebyonoonese. Naye kati bibawe. Kati oyo gwe mwana naye emyaka 3. Yatwala virginity yo? You're still virgin? Bannange ekyo tukireke. Ebyo bya musenge eri. Nja kubuya nga tuli ffekka nga tetuli wano. Mutumireko. Kutumidde nnyo mu America.
abakuzaala quality farm Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Secrets in Farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping. Nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era ng'abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kkejenge osasula shilingi 20,000 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code eri 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 758 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodda ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku Kuzaala Quality Farm. By the America. America? Ndako. Chichi. Wetereze ndukuwe. America. Wana America. Are you sure? Yeah. Wamujja? Mu Uganda. Yaraze ku vacation? Abera mu. Just embeera ze. Kati yenga yasobola okukuba ekigambo n'omatira. Kizungu nyo kubanga yalina qualities zenjagala. 1 mulungi 2 alina empisa 3 ali humble 4 byebyo ate atya Katonda ayinza kasita oba ng'otya Katonda kiba kiwedde. Wow. Never nice. Soko nyumize ko lunaku losoko mulaba yali afanana yajja atya nga buli omu bwaboneka moment nange ngenda kunyumiza akange munnange nze nno nga namwetoolooza emyaka 2 n'ekitundu miramba. Like wait a minute 2.5 years yeah ng'omwetoolooza kyamulaba nga kyali yajjanga kyali actually yajja ne mukwano gwe kati olunaku olusooka saamulaba namulaba otyo nga onajja nga mwine we muli actually twalina ku show ya Mtoro ojjanga wene ene yali okulwana Craven Woods ajja naye nono mukwano gwe hi how are you n'omugamba hi how are you olwo ne luggwa teyasaba namba ogwokubiri nga tulaawo like just ku TikTok nemunyumya nebiggwa still era nga talina namba actually namba nakagimuwa wakagimuwa wow yeah go wagimuwa yes ku TikTok ku TikTok wali omatidde ngalo owulira omutima gumwagadde wamulaga jjajja tonamulaga naye wala Vanessa kirabika olina omukwano gw'ekimemete nze muntu alina pure love nze ka mu Uganda wangi bwensaba kwagala nkwagala bw'oba ontamye omukwano ontama bubi ne wennengera ayambadde essaati ng'eyiyo antamirawo ninga nze sina bizibu bannange nyamba muganda wange tomenya Vanessa omutima no omuntu tosobola musalirawo ekitegeera omuntu tosobola musalirawo oyinza nolaba abantu ng'amaze emyaka 6 nga they are dating they proposed naye kantu katono nnyo ne kabaawula so omuntu tomusalirawo ne Vanessa weetaagayo omukolo aba media fena tujja kuggwayo olimba nze nkugaya tonsokoola maaso awo kati kankubulire nze just nyumyako bunyumya Vanessa n'okola okwanjula nyinza osomba amazzi ate agali mukyalo ate okwanjula bakukolera mukyalo ate kutukubeera okwanjula wasenga anti senga ayinza okuba ali mukyalo senga wange tali mukyalo ndi ku kibuga kitegeeza kubaddanga mulinawo kasente mulaba basinga bali eno ku kibuga nina senga omu yasigalawo yekka omuwaati bambi kozinanga asembayo mu kika kati muli abaana bameka ewamu tuli bana muli bana gwe last born yes bakwagala nnyo baganda tebagala nakwogera era singa kyo nebadde live
abadde yakubedda nti mtereezeemu wanayo wati wawulawo gwenzirako naalongo then n'omukulu tuli bawala basatu then n'omulenzi omu muli bawala basatu n'omulenzi omu omulenzi akwagala nnyo sijja kulimba nti oba yasinga cause bonna banjaga they are so proud okuze wakati bakusaasirasaasira nnyo bansaasira nnyo negwe ng'omuntu nga sibyagala actually we nave ewa jjajja nentandika obeera ne mami kati nga nze ndabanga mami nti ambonyaabonya you have to wake up oyoze ebintu osiimule oyere lujja oyoze engoye ugezeeko like bw'aba afumba obeerewo ebyo kati nze nga ndaba bambonyaabonya naye munange kati ate nsobola obikola naye nabeere wa jjajja nga nze muntu eyakulira mu kyalo nga simanyi bwe balima simanyi bwe bakwata nkumbi sikima amazzi togenda ku bowahall okusunda ewaffe tewabengayo bowahall waliyo zino enzizi zibateekako emiti kati nga wakatanka wabeweddemu amazzi of course muba mulina ogenda kukuliza there is one thing kyesobola kwerabira otyo jjajja wange jjajja mwami omanyi waka wabeerangawo abaana bangi abazzukulu nonaleeta nonanalira understand bana beewaka so kati nga bagamba tugende mu nku kusenya enku mu kibira nga ngamba sha Vanessa nange leero sisigalira kati ennyumba yaffe nga onaga nti mubeera ku lusozi wonawona mubeera mulengerayo so kati ng'ennyumba yaffe eri ku lusozi kati twali tukkiridde nga tugenda jjajja mwami nannengera mpita mukyala konze leero ate ki jangu nemugaya jjajja tugenda mu kati nga bw'oyogera eri oli abaakulya n'oli abaakulya ng'omanya ennyumba z'oku lusozi nemugaya jjajja tugenda mu nkula nga sookojje nga manyi oba kiki nenziruka ne mbagamba bali muninde nkomawo it was my first time mugaya muninde nkomawo nentuuka ewaka yasunanza abantu ne gajja n'omusaayi n'alyoka akubanze bannange jjajja mwami bannange era buli wembeera naye nkimujjukiza nemuga ne jjajja wankuba nambuuza bulijjo ze tufumbise waka gozijjayo ndi mu kibira nemuga jjajja nedda naŋŋamba gowe kali ewaka wano waliwo abikutumye bannange saddamu kyegeza bakole ewaka bami tebaagala okole nnyo bankuza ndi munafu nnyo naye ng'ate munaye tewali mba siina kyesobola kukola nze omulimu gwange gwali gumu kuntuma bensanga bamutuma oba kiro oba misana gwe beesige ewaka nga jjajja oluusi nga yanteresa ne ssente nanga Vanessa tolayo wali ogenda ogule kino nga mpitamu ndi ne Vanessa muzanyi wa bina Uganda muzanyi wa film ate nga muwala muto toli muwala muto nnyo ndi kibubu wangi yes kibubu kibubu kya mami the last born mu kika kibubu kya mami kibubu kya mami ate na kibubu kyani kya jjajja anti ne habi siri kibubu kye habi toli kibubu kye kibubu ki ekisinga okutama mu laavu saga nnyo okwegayirira saga nnyo okwegayirira saga nnyo okwegayirira oluusi kale ninamu akantu kale nga like ketaago ba ssente nga nsooka onfunirayo omutwalo awo kale n'ogamba bugami kale ssaawa 2 3 4 mba nabivuddeko dda so saga nnyo okwegayirira nze njagala kubeera happy always ndi happy soul ekinywa kyange mukaseera kiba kungulu ekinywa mu kaseera kiba kungulu because ndi so happy era ne happy wakimanyi yes your hubby knows that yes akimanyi nze sinyiiga sinyiiga kozela siina binyiiza kati mba nyiigira ki kati ani akugulira engoye bw'oba okiridde wansi bw'oba oyagala engoye zange ezimu batunga ntunge endala nzigula
nina omwami annyambaza bamuyitani Ken Luchams aliwa ali omu ku batudde wali abanywa obwokunywa Ken Luchams aliwa tanva ku lusegero omwami oyo yakwambaza mwagala nnyo nnyo akuba takimanyi lwaki simanyi lwaki takimanyi tobanga omuyinako crash ate muganda wange pozi Luchams abawagu yenyanzi eyenyanzi yeddira mbogo wamma biki bye tuba tukoze mawano gennyini kuwemula kwennyini so ambi omwagala nnyo akutegeera nnyo kati bwokireyo mu tawuni eyo olatula abantu nga bakwetunuuliza actually luli nga sinaba kubeera ku social media nga sinaba kubeera nti ndabikalabika ku maaso gaabwe ngera batunula naye nwenza I don't even care nze muntu ateekako glasses nenteeka earpods matu nentambula paka ku mulyango gwange bwe pa nyinza nekuyitako awo nga sikulabye nga naye olwana olwo lweraga naye nga bambi saga kuwa muntu budde mpa obudde otambula ne glasses zo mwezi mu ne nsawo earpods zange mwebiba mu nsawo yange tebibula mu nsawo ebintu bisatu wembyerabirira nzirayo buzzi waka okwata simu ki kwata simu bagita Redmi iPhone tozaagala nzaagala wali ogikuteko nali njikuteko naye ziri esaga agamba nti zasooka obeera kaŋŋambeera ze zasooka ani agikuwa nobwali obuti my sister yali ava eyo yava bweru najja n'akandeetera wasanyuka it was actually nze ndowooza we mba mbalaba nze muntu akyasinza okukwata essimu ennyingi mu family yange because buli we nakolanga ekirungi ngaekirabo kye bampa simu nze natandika okukwata essimu nsinya 1 mama kati olwo ng'ogike oba ofunye emikwano kitegeera kati nga bakubira mami baba bamusumbuwa so kyakola nangulira essimu ayiteero nzasookawo ne tugenda bwe tutyo paka lwakuba nti kyebanyagako nti nkuuma kwana eno yennyini gye nnina naye yava bweru ekisikiriza ku bintu ebisinga biva bweru koza ababimpa gye bali olina ne bafaani abakuwa ebintu nga bali bweru faani mbadde sinamufuna mpozi actually gyali mukwano wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty abeerawa just akolera oba ali Dubai oba aliwa it was my birthday natikka cake sirikyerabira simanyi kyendikuwa naye you know nagitikka nga Vanessa oba ki yagitikka keeki neekutuukako ate sigaa nti linnya jja mu tawuni bagyeta paka ku kazigo nali ebisebe nali siri kazigo nani wa maami wange omuto ebweyogerera awo nagitikka nagiwa muganda we ne muganda we nagiwa wa safe border paka waka kati saawa zino oli ku muzigo weepangisiza manyi fenna tusulaawo ku buzigo bw'abasajja n'abakazi wali omukyala yazimba akazigo kw'ensula eyo naye ampisiza ddala bulungi nze mama wange omuto nyumba za mama wange omuto yakuwa teyampa nina gwe mbeera naye nga tupangisa yakuumakuumako tupangisa osasula kati obeera mu nnyumba y'omuntu wadde wa Luganda lwo n'oba nga tosasula kati nti omurayizinga otya I'm an artist bakuyita oku nfuna gigs kati ne gundi hampers
webityo bano kati bana bapaluma gikwala movies ezimu zendabo ko prestige sanyu biki ate abo manje gani bakuyita bannaye nenkwako mu movies I don't know ekisinza okuntamya movie industry nti simanyi oba bagala ki because they don't spot talents banyoma yeah banyoma naye wali oba approaching zeko some of them naye bamu babibiina nti tebakukiriza kugenda anywhere else of which is ate sikyagala I want to be a freelancer actually I'm a freelancer nti maybe kyobola tebakuyita it's okay it's okay abanda bampita ne tukola baba n'abalabye nti yes Vanessa balina party ye nza kubaawo Vani yagalayo omwana nenga sikati sikati nengo mwagala wali ogenze ko mudwairo nokebera sawo ne bagamba nti osobola tuwayo omwana am I not a woman no like bagamba is it possible yeah why can't it be possible kitegezo Evan njagala nkolayiko ng'oli lubuto ajja kundaba ino okubeerawo ku baby shower ino okubeerawo ku biki baby shower ne photoshoot byonna ate ALLANCRUZ exclusive bwabulawo ate mpita njagala nzije kati kanani yakakwako ku mukono kano nako kavudde bwera actually on Thursday nagenda mami wange nakubako surprise nga sister wange yakansindikidde sikoka yansindikidde chains Billy a branded bag nekan branded bag yebete brand katnyonaga the Louis Vuitton Gucci neno yo brand ili unique mpya sayangambe my baby sis you can enjoy Christmas tugenda zanya akazanyo kamu yeah tugenda zanya akazanyo kamu kijja kuzanya buli kibuuzo kyosemba buli kibuuzo kyotaddamu bigenda bere ebibuuzo bisatu bannange nga bingi nze ntya ebibuuzo buli kyotaddamu ng'osasula omutwalo alanyo zanse kola tyate kale tugende maaso kuba njagala nange ngenda kusupportinga n'okushoyo nange yes nina neesiimye when did you first kiss sisasula omutwalo nga ntuuse sasula omutwalo dilo soko tunulya labayo tunule eno losoko tunulya guy what Vani amazima gali nti I haven't kissed anyone you've never kissed anyone yeah why baba jaya jannumirize anti comment oziraba sicho ajannumirize nga ina ne proof maiza nyaganya amazima simalaga yeah where want your respect no I give my body respect Chava smaina wankugambe ntya sala nnyo bintu bya kati ono gwe tuyina ng'omulwisiza era naye mugumiikiriza cause omuntu gwalina ali so crazy alowooza nnyo ku business ne ssente cause love teyina nnyo makulu nga temuli ssente muna nange mpulira ebintu ekintu ekyo bakyogera yeah temuli makulu nga temuli ssente kimanyi ng'oli alina ssente nga naawe olina nga you can support each other naye love y'okwetunulako munywa amazzi sigamba nti nina wayina naye at least kiba ekinyomungufumu so kyekyo nno kibuuzo ekirala ekizibu ekireeta kyo nti bakyali nga basinga balenzi ate basajja bataata baami so ndi nnyo mu vibes ezo how old are you I'm old enough to rent yeah wala tugana okwogera emyaka abakyala yeah Jita brand emyaka nenga ndi muto yesu abantu bandaba kakulu ffe twakalabadde wa Farida mukwane wandaba nina emyaka emeka wa Farida ki Farida nakaziwe
Niwauza kati neyandaba ninemeka. Nenga ndi muto. Siri mukuru atisa. Obawulire nga beyo anaga abana Uganda nziche chibanta. Sirawulira. Naye addukanya accounts zange abingamba. Cause nze sinabde wati. Nze muntu abeera ku TikTok. Nenkola video. Nenjitekayo. I closed that chapter. Kati waliwo mukwano gwange. Yo olumuga nti hey ntaddeyo. Ngayingirawo. Ngalyo ka replying abali. Nga bakola biki. Anyway, nze complaints nziwulira naye sifayo cause maybe agenda ku replying nga you deserve it. Walolwanyeko. Okulwana ki? Okulwana n'olwanako n'omuntu. Nedda. Oba brother oba cousin wo. No. Siranangako. Nze tebankubangako. Otambulira ku ki? Olunaku lwo. Ntambulira ku boda. Do you have a car? No, I don't have a car. Yeah, but we have friends who have cars. Yeah. CRUZ exclusive katuchali katunonye tukomeo. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Tichani? Tichoyo gwakambye. Nzijukidde erinnya naye ng'omuntu nga ye. Sekimondo. Nali bamuyita teacher Sekimondo. Yali asomesa subject ki? Sijjukira ko simayo bayansomesaako. Naye kale asomesa classes ndala nga omanyi nti bateacher babeerawo okusoma. Twali twogera ku gundi ku ntambulayo mu lunaku bambi. Olinnya boda na taxi na gundi? Taxi nsitera nnyo. Sitera nnyo linnya taxi. Unless nga siri ku bwangu. Mama siri ku bwangu. Taxi tozaagala eh? Why? Taxi sizaagala nsonga kale ziba nkyafu. Kujjako zino drone empya ze baatuleetedde. Ezo zo nzirinya ddala nga ngenda wa jjajja. Ezo zo nzirinya naye kozi kale ne wemba ngenda waka kozi okuva weninyina ogenda waka sente ntono nnyo kyekininyisa taxi. Ate mba siri ku bwangu naye mba ni ku bwangu. Sitera nnyo linnya taxi. Kale kitegeeza bw'oba ogenda onoonya engoye zo ogenda mu z'abato. No, nagamenti ezisinga kale bazintu. Lukyamuzi agenda n'akunoonyeza? Lukyamuzi atunda ngoye. Mpya oba owino? Zonna. Wino? So wino. Atunda owino. Ng'engoye z'owino oweesambye mangu. Togenda? Kale owino ziba za layisi nnyo. Ate oli brand? No, si kuba nti bada nze seeteekamu ekyo nti ndi brand. Ne kale owino tosobola kugyayo lugoye nti ogenda tuula ku TV ng'olwambadde. Zino engoye empya bwe bityo. Backers ki abakubeereddewo mu kariya yo? Asokera ddala. Omukyala Mariam. Banne Mariam Ndagira akwagala. Oyo ye. Yes man, she's my second mom. Kuva lwe yasooka okukulaba? Yes. Nze okimanyi nange nasooka kulaba mu gundi mu firimu za Mariam Ndagire. Oyo mukyala. Okubiri Leida Kachapizo. Okusatu Male Musa. Okuna Rebecca Jing. Okutano Sophie Gombe. Omukaaga Diana n'abatanzi. Bane bonna abamenya tebanyiige. Simanyi naye abasinga abakungu. Waliwo omukyala amuyita Anne Nakamya akola ne mukyala Mbejja. Julie kukkiriza. Banange simanyi bangi. Aliya Nanfuka. Aliya nzanye naye. Actually ne omuzannyo ogusembayo era abadde mama wange. Tuzanye naye backstage. Kozi nze ndi muzannyi wa mirundi ebiri. Ndi muzannyi wa theatre, ndi muzannyi wa screen. Kizibu okusanga omuntu bw'atyo nga byombi abikuba. So bangi baactors mwentandika obbamenya bangi. Naye bemmenyeeko beebo. Nti osobola okubira omukyala Sophie Gombe nga Aunt Sophie.
kino nanga jangu Vanessa jangu nakuyita na na consolinga noka Auntie Becky kitiwe jangu ano ku radio ne wapa ali mu studio akugamba jangu noingira paka mu studio Ngatula so those people Memory ya Mundagire nze bambi era yakutulaga okimanyi yeah cause na yansomesa Maria Mundagire yakusomesa yeah yansomesa ate yangrooming kuva secondary no sikusoma mu secondary kusoma drama kati wamutukirira otya waliwo omukyala mukwano gwa mama wange bamwita Rose Namakula ali eyo Mutungo yalagira mama wange nti bomba muganya okwatagana Vanessa addeyo mu senior 6 agenda asome drama ewa Maria Mundagire ali ku Bat Valley Theatre then netwasitula netugenda. It was my first time okulaba omukyala oyo nze ojja mulabanga ku TV Maria Mundagire iye nga nali nga mulaba ku TV nga naye tuba tuli wajjaja nga mulaba ku TV nga mugajjaja banayo omukyala oyo cause fe kuvadde wajjaja tina TV wabeerangayo TV nkwe najja n'erinnya lya Pingu abampita Pingu erinnya lyavaamu walijja ku Maria Mundagire no ewaka ku TV lwaki bakuyita Pingu cause bateekangako katuuni kati nga nze Pingu jjajja Pingu kati ne bampita Pingu. So Maria Mundagire ne tunsinkana ne tusasula tuition n'ebisigadde n'ensoma. Yakwagala nnyo. Nnyo. Nze munnange bondaba first time n'otanjagala omanya bwotyo. Simanyi. Oyina ttima butima. Simanyi kiki ky'olinako salirawo omuntu naye simanyi. Aba meetingzeeko they testify. N'ensoma certificates. N'enkola ntubeera mu industry. Namanaga no. My daughter, you deserve a diploma. Nampita nenzirayo. Nampa diploma, but soon nera degree to get a girate. Oli mu kusoma? Not yet, sinabatandika. Naye wanabatanze somesa aba degree, I'm one of them. Yeah. Oli mu kwa abaana abatikiddwa Maria Mundagire? Nze kennyini era ne award nzagirina. Certificate? Award. I was awarded as the best actress of the year 2016. Film? Best actor. No, films cheze zakuwesa. Twali tumaliriza kusoma. Twali tumaliriza kusoma. Ozanya film za Maria Mmeka? Nyingi ezisinga obungi. Menyaka ezimutulule. Ezisinga za stage. Stage plays Ezisinga za stage pozine. Ekigezo kyalinzeko stage ne Maria Mundagire. Ba artist abasinga obungi ng'ogyeko abayimbi. Abonna nabasharingako nabo dda benali neegomba mbala bulabi abe Mukibi actingangako naye because ye ali mu kibiina kirala Andrew Benon Kibuuka naye actingangako naye kubanga ali mu kibiina kirala sifunangako chance ate John Segawa naye because naye ali mu kibiina kirala segezo actingira mu kibiina kya Mariam Balia bonna buli ya featuringako mu Maria Mundagire nali actingzeeko naye era we are good. Tata ujali? No. Tata wange yafa yawummula. Era Mukama n'ambuuza ani gw'oyagala tuzze ku nsi. Mwogerayo. Lwaki? Cause safunako dad's love. Kyova mbeera nnyo n'abalenzi n'abasajja. Safunako dad's love. I missed it. Yeah. Tosanga nko muntu nakusala wazala wanakugenda. Iyo musanga. Obasanga ate nonge kisinga okwewunyisa muntu mukulu mukyala. Kyova asaga nnyo bakyala. Mukyala nga mukulu aged 50 years above. Mugana kakati Mukama. Kati mbuno nga bagamba ki? Mulekaawo just teasing nawonaga kati nga nkugambye nti nze nteka airpods zange mwatu nenzira ku simu yange so oli akusanga ku simu n'atandika okuyomba abazadde abasiru oti omwana ono essimu ene essimu ya bbeeyi biki besente bazoononera mu baana lwaki mbu tebakuwa ggwe mbugo tolina azin simanyi bakulanga omwana omuto simanyi oba lwaki abafaayo waatyo okuba tenze kati bw'oyogera n'oteekamu bazadde bange awo ate
obonyiziza bangena kugamba ebigambo byange bibiri ate mu luzungu bigambo kyebi act your age madam sorry but act your age done cause when nachiza mu Luganda ate ngenda kuwalabuka nnyo bagaba nekanakana tekayina mpisa hey sala nyo kungamba nti Vanessa kyokka nawe ate weeyita kaana kuba ndi mwana siri kisolo uli mukyala yes omukyala aba muzadde omukyala aba teyazaala omukyala aba teyazaala omukyala kale mukyala si kyegaana cause ni mukyala senze actually nze olaba sobola kukkiriza muntu n'akuyita ka ate nze olaba lwakuba nti already ongambye nti olina boyfriend oba kubanga toyina tubali tugenda tandika okudatinga ala ni CRUZ otandise ebintu nina boyfriend munange Vanessa mwani kinumye nnyo mwana tekikuluma tomanya nina ensi madaala nze okunsanga enkyanga n'ekyanze nga nanobye ewoli nafuse singwengwe nesooka ontunuulire bulungi kyogamba I can't fit to be your husband. I don't know by the way you can fit naye nga nze I don't fit so that's what I don't want. You can fit to me but to you nyiza okuba I don't fit. You get it? Kati gwe muli owulira otya nti can't you fit? I don't know. Me I feel myself I can fit anywhere naye ng'omanyi nti emitima giri munda tegibikkula tasobola alaba mutima gwa muntu naye actions nkubbe tobba saka kunziba nkubbeyo tonziba nja kuba ntandise emizembe tukyale ate nga tugenda nange mwayagala kunjogeza byamu yagala kunjogeza byamu batukube enombaga siri wakufumbirwa kati mala kola sente fune n'obutuuze mu America ogenda funa obutuuze mu America bw'oyagala njagala obutuuze mu America njagala otambulako ennyonyi n'akagirinya emirundi mitono nnyo olinnya ku nnyonyi wagenda wa wasooka Kenya awaddako World Cup yali luddawa World Cup yali naye mwana gulakyolimba World Cup yaliwa World Cup yawa ya guno mwaka guli oguwedde mu December yaliwa wagenda akakala nze siri mu bintu ebyo byakwemulisa sport actually olaba eno ogundi gye bali batandisa abaana airport biki I was one of the victims bali banemeseza ennyonyi yange naye ng'ogenda mu World Cup lwaki bali bawa nsonga ki no kati twali tugenda yitira Kenya jukira Kenya you can go ne oba toyina yeah so bagala simanya bino biti simanya bino bye bali bagema simanya certificate za biki so nga it was a long process kama yanyamba nentukirira manager w'ennyonyi ya Kenya Airways was one of my best experience neninya ennyonyi nga sizemugula tiketi ndala tutambula wamugamba ki actually bantwalayo butwazi nanga bannange omwana yantwalayo wali ku kisaawa olwakuba samukwata linnya but if you watching this I love you I appreciate you I pray to God obeere mulungi ye yantwala ewa manager naga bannange manager manyi si bana Uganda this is our celebrity she's a Ugandan celebrity like azanya films ebina Uganda but she's missing her flight bichi bina yewe yamanya nti celebrity nakikonamu kyekyo nogenda ningenda ani wayitawo tyanza sasobola genda bannange my family my two beautiful sisters yeah they paid for everything they paid gogenda okulaba World Cup ekata yep akwakalenze ebintu byokwerabisa te Vanessa uno
Chicho jukira kye walaba. Hotel. Enguudo. Ekisaawe kinini we twali. Wow. Walaba ne final World Cup? Yeah, anti era twali tugenze ku final. Wagana olaba final? Final, yes. Nali ku final. Pose nsi ki ezatuka ku final? Sizijjukira. Nali so excited. Argentina? No, Argentina ne ki? Ne France? Yeah. Oba ne Italy? Nali France, I think. Nali mpagira nnyo Argentina. So it was nice. Naye ennyonyi zo zirinnyeko mukama wa Biri zokka. Njagala mbe nga mmwe ba ALLANCRUZ temuggwa ku nnyonyi. Funayo ka invite ng'oli anfunidde invite jangu. Tulye ku bulamu mwezi nga gumu ddeyiga. Nkubulye mukwano gwange omu? Bulirayo. Bamuyita Richmond. Richmond nange beera mukwano gwange. Ali UK oyo. Njagala nnyo ebintu ebyo by the way n'okyusa ku bulamu. Mukwano gwange omulala? Bamuyita Antipola. Njagala nnyo n'omukyala. Ani? Mutani otera okumwogera. Ng'oggyeko Antipola. Waliwo omulala. Jojo. Era kyekindabisa interviews zo. Olimba. Birungi bwereere bambi. Jojo omwagala nnyo. Mwagala lwakuba kale yeetammanyi. Nange era simulabangako naye kale kusinziira ku by'oyogera. Kola bw'oti. Yogera ky'oyagala nga tuli mu abo. Nze ngenda kamusayiramu nkamuwe Jojo. Banange. Tandika kugaa Jojo London. Jojo Taylor. Jojo Taylor. Yes, Taylor. Jojo Taylor banange. Simanyi oba omumanyi oba tomumanyi but I'm called Vanessa Kayira. Kwagala nnyo ALLANCRUZ akwogerako birungi byereere. Nze njagala nnyo abantu nga mmwe. Abalina emitima emirungi ng'egyange. Jojo, I want to visit you. In London? I want to visit you in the London. UK? Yeah. You want to go in the UK? Yeah, I want to visit you. It will be my dreams come true. One of them actually. One of them. So, I really love you. Omanyi osobola okwagala omuntu nga tomulabanga. Munnange kisoboka. Ekyo ekintu nange nali nkifunyeeko. Yeah. Omuntu nga tomulabangako naye just owulira buulize nti n'omwagala so I really love her. Tulina show yaffe Jojo Taylor, tulina show yaffe ennaku z'omwezi nga mukaaga January. So Jojo oba otugulako tebo za meka? Tebo za $5,000. Tiketi ya $5,000 n'emitwalo 2. Kale lwakuba nalemeddwa ofuna omuyimbi gwe njagala. Ani? Ninadde njagala ofuna omuyimbi oyo. Alani? Cinderella Sanyu. Yaganye? Mwagala naye maama teyaganye naye abamuntuusaako. Ngenda kwogera ne bbaawe. Baganye. Bbaawe wayogedde naye? Nadde sinangeri gye mutuukirira. Mukyala ye mwagala! Cindy? Nnyo. Mu bayimbi abakyala y'omu ku bensinga okwagala. Bane lwaki mukaluubiriza kati nga? Abantu bakaluubiriza naye olaba Alani kale nze simanyi okwesiba ku kintu. If I try once or twice nindaba nga omuntu ankaluubiriza I just let go. Simanyi oyaga mu invitinga ku show yo? No, abeerewo ayimbe. Abeerewo ayimbe? Yeah, ayimbe. Yeah. Ate musajja kigoyaga. Kayimba kya Cindy? Boy, you sound like a sunset. Your voice so sweet and the sound of a trumpet. Yeah. You love that song? I love it. Musajja kigoya wayise? Haji Haruna. Aye yakiriza Haji Haruna Mubiru. Kozi ne Waikibenda. Voice tender. I love that one. Pozi ne ani papa yakiriza. Isachi yakiriza. Era agenda kunsupportinga nnyo. Omwitani ono mwami. Erinnya ligenze kyokka nga mwagala. Kale laba wenkwerabidde mukwano. Tera nnyo n'okukola ennyimba ze. Challenge? Little Boss. Omwagala nnyo wamugambye? Sina ngeri bwe mutuukirira. Ngenda kukweta. Oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu
America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Namba ye. Sina ngeri omutukira naye mwagala nnyo. Nkwe namba ye? Nakuba n'essimu. Nnagikuwa. Abo. Okay. Ne mbakyala gye bali ba Viventendo, ba Flash Love, Spice Diana. Ana ni wagana okuntwala wa Spice. Nero ninasangayo omwami oyo atudde awo. Ani? Oyo. Oyo. Yali mu kooti y'ebbeeyi. Wamusanga wa? Namusanga wa Spice. Nali ngenze wa Spice. Naye maama ne tebatukkiriza oba kisimanyi. Ani yagaana? Tewali kaligu, tewali yannyambako. First of all, twasanga taliyo. So ne batugamba essaawa ez'okuzagenda okudda nga kati nganze in my principles so ku meeting muntu ali responsible, muntu mukulu mu ggwanga budde bwa kiro, so nenemerera bwentyo. Oyagala kulaba Spice? Njagala kulaba Spice Diana. Nkutwale? Ate nga tweddira kimu tekisinga munjagaza. Nkutwale? Yes. Kale, ngenda kwogera naye. Mama Fina wamuyise? Mama Fina sinnaba muyita. Lwaki? Naye nga mwagala nali njogeddeko naye lumu emusindikira message zange nandeka ku blue tick. I let go. Means I just let go like that. Mama Fina yakuleka ku blue tick? Nandeka ku blue tick. Yes, banji banya abantu. Pastor Bugembe wamuyise? Pastor Bugembe njagala agendayo. Ku church? Ye ku church wennyini. Cause naye tweddira kimu. Mwagala nnyo njagala nnyo Pastor Kayanja. Pastor Kayanja. Pastor Kayanja muyite mu Luzungu. Awulira nnyo Oluzungu. Njagendayo ku church. Njogere no kamera esuula wala. Oh, my pastor, my favorite. My dad, cause Kayanja is my dad. Please, I want to meet you one day. Cause nsabira wa Kayanja. Yeah. I want to meet you one day. I want your support on my show. Please come support your girl. Ne Shiba muyite? Shiba Karungi. Actually, abantu abo nali mbaga nnyo cause nalina project gye nali ngenda okukola nga njagala ba featuring mu movie yange naye kale nange mbatya nganza omuntu. Mbagamba baba. Ate Kenzo? Kenzo naye simuyina. Actually nze abayimbi ba Uganda sibayinaako obuzibu. Asembayo tumalize show. Sembayo what mama wange nkwagala njagala nkwagala nnyo Rema Namakula mama natukirira Namulondo. Nangamba taliiwo. Yangamba taliiwo. Eddi gwali mwezi ki? Sijjukira. Nga Rema naye mwagala. Ne Rema mwagala. Wandagada aje ku show yo. Singa abasobodde. Ebigambo bye bisemba tuve wana abantu bajukize ennaku za show. Banange abantu mwenna abali wabweru w'eggwanga abali mu Uganda abatali mu Uganda mwenanga oyagala CRUZ exclusive banange tubagala nnyo mwebale kulaba show yaffe mwebale kuwagira mwami ono. By the way omwami ono teyeeraga. Oyinza otambula omuntu nawulira nga kati nga tebamanyi nti we meet naye oyinza otambula omuntu n'omuwulira nga asala omugambo ku muntu noga kale bambiraba ono. Anyway mwebale nnyo okutwagala bamami baffe mami Jojo banange simanyi Jojo Keteila jakuddamu emirundi 8 Jojo Keteila. Yes, omwagala nnyo abantu bonna ab'omu UK mwebale kulaba ab'omu Uganda abantu banga ab'omu UK muguleyo ticket. Bagula ticket mugula ticket munkubire mugule ku ticket. Yes kale mugula ticket. Auntie Justin gula ticket London. Auntie Justin London bagula table. Munguleko table zigwewo. Auntie Justin Sharifa agambye gula ku ticket za Ogiwe. Auntie Justin Serwadda kintu kibere muzule. Africa want tours and travel. Tugule ku ticket. Gule ku ticket.
nga mukaaga January vietala bonita ndakulake wa malusu abo bayina mu gomesiyo wow malusu akompereyo gomesi nesimi CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ gemanya sagala kubanga atensukako wano nako olwalero fona musubira bulungi mweraba abakuzaala quality farm Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi secrets in farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era nga abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde ttejenge osasula shinze 20 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code eri 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 758 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodde ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka